sebo Yesebo mwami Kisenyi tusanyuse okuba nti kaakano amina emboozi netuukira mu kadde kennyini aka Novemba. Yes ng'omuzadde atakula omutwe agamba gundi nno akozi yali mwana kyoli waliwo omwana waffe gwe twajja tugoberera alwa yenna Hiruda yali waliwo omwana gwe twali tugambe wano nti bamuzaala ne bakuba mu ngalo junior kati omuzadde Junior mutabuseeko Junior amaze agenda oba amaliriza P7. Yes Junior agenda kuddaka ebigezo bya P7 ndoza bali mu bituula bijja kuggwa. Okay Junior asobola okuba ali mu S4 yakomyewo dda abamu baatandise okuddeeka kituufu oba Junior asobola okuba kati ali ku S6 alinze bibuuzo ndowooza briefing si ya Lwakutaano lwa wiiki eno kyekyo kyekise kwegamba Junior mu November ena agenda okuggwa nga Junior akutunuulira kituufu kiki ekiddako era jjajja tebanaba mugamba nti ne Junior ali mu kutuula nkuwulira banaalabira eyo Junior abadde ennaku zino takyasoboka bulungi nnyo abadde yamera ebiwawaatiro asigala ku ssimu kwokka kyekyo naye nga sinabagenda atwale omukisa guno okubalamusaako mbeebaze ne gye batuusizzaako engalo wiiki yonna okuva ku Lwokubiri oluwedde okutuuka ku Lwokubiri lwaleero omukenkufu Nyanzi Julius nze mbalamusaako era nze abeebaza gye mutuusizzaako engalo mwebale kukola abantu abakimanyi nti ebirungi biva mu kukola tubasiima there's no shortcut ne bwe bakulimba batya there's no shortcut batugambanga shortcuts are dangerous kibi nnyo ekintu ekyo buli weyagala shortcut ate oluusi ogwa mu binnya yes naye nga mwebale nnyo mwenna abafubye mukenkufu Nyanzi Julius nze mbalamusaako science commissioner era mwami Kisenyi nkusiima nnyo obudde buno bwompa weewaawo sebo madde mugogola eyo gogola abaana oba babadde ki bannange naye bwe tutyo butumanyi nti mu bwawemwe empulunguse zikola ozijjamu ennyaanya envundu esobola okwonoona ekisero ky'ennyaanya kyonna kati ng'olina okuddamu oggyemu ennyaanya emu ku emu ezeeko damagi n'osuula n'ogamba ino kati tetukyasobola kubeera nayo mu kisero kyekyo kyennyini naye Katonda atuyambye kyekyo nagwo mulimu tugutuusiza bwe tugutuusiza naye nga ekintu kyonna kyovula batugaba opportunity nti buli omu abeeko ne kyakola tewetaaga kuyita backdoor kati ababadde baagala okuyita backdoor abaana omwana eddoboozi naliwulidde n'empulira nga n'olutiko lumeze n'abantu baffe ba client baleeta obuzibu baagala nabo bayite nga shortcut okuyita emabega emanju omugenyi atalanga ayita manju ajja asoobasooba agwa ne mu masepiki naye omugenyi ayita emiryango bamwaniriza n'atula ne ku katebe ne kacyayi ne bamuleetera n'akacungwa n'anywa n'emboozi n'egwa amakerenda naye nga Katonda tumwebaza ekyo twakiwonye twakivuddemu era kwongera kulambika there is no fefe tuli open tutambuze emirimu naye nga mu mirimu egyo gye tugabye nga bw'obagambye mulimu ogwa matugunda very beautiful job nja kwebaza abagwenyigiddemu era n'abo abaagala okugukola ogwenyigiramu ekirungi nnyo zino ze bayita new cash crops ebyakajja ekintu ekyo kikulu nnyo kubanga abazungu baatulekera wano food crops joba nti tunaalya buli era ne batugamba mu food crops mulimu ennyo bwe mufissangako ako ke mutwala mu nki mukatale kati ne tubanga olina kusooka kulya nnyo olyoka ojjukira okutunda ate nga wandisoose kufuna
cash then n'ogula ekyokulya naye kati batulekamu subsistence kind of life era mu mbeera eyo tuwangaliddemu emyaka mingi ate mu mbeera erisi eya first revolution yali mechanized eno kakumbi mpola mpola tuba nga tuli nnyo mu hard work ng'ate tetuli mu smart work kati n'olwekyo leero njagala abantu baffe batandike okulima amatugunda because bwebanga product ekoze bulungi kati sustainability wagenda okuba obuzibu okulaba nti omulimu guno guyimirirawo emyaka n'emyaka centuries ku centuries kakitegeeza tulina okusimba tulina okusimba amatugunda nga bw'olaba Semeika Kungulu bwe yasimba emituba omujjukiro oyo collaborator nkuwulira waliwo Nuwamba Guta ne wabaawo Semei Kakungulu Apollo Kiva Bulaya Semei yakola nnyo omulimu side z'omu east n'agenda ng'asimba emivule ekutuuka eri yonna embaale yonna eyo kati yabeeyo mwe beeyagalidde ebbanga lyonna weather climate control global warming bo tebabimanyi kubanga emiti mingi nnyo nekisupportinga ne coffee industry kubanga weather nungi ate bw'ogattako ne geographical location ekintu nekitambula bulungi nnyo kati naffe kino kye kimu kye tulina okukola kati abaana baffe baba nanywa kasukaali k'amatugunda naffe tulina okutandika okusimba leero sinkya kubanga tosobola kwogera ku value addition n'obuusa amaaso raw material source nkulu nnyo kubanga yeeyimirizaawo omuki omulimu ekyo kintu kikulu nnyo katugenda kola tutya katwagala tulime yesigana amatugunda gabadde wild nga tugenda ne tugafuna mugundi mu wild neeseeyo mukutale olondayo ate omanyi nga bw'oba oliridde nga bwerirya olyako ataameka ogenda okuwulira nga sukaali ng'ogamba amalala musuula oba ng'ensigo okanyuga bambi nga geekuza oba ebinyonyi bitambuza ne kati twetaaga tugikole nga bizinesi kubanga yo bw'oba otunuulidde sugar industry actually amatugunda si sugar naye nga it's a sweetener naye nga bwe nagamba nti bw'oba oyogera mu bantu baffe okutegeera amangu mu anthropology twakiyitanga analogy omuntu okutaputa amangu oba mu public speaking olina okukozesa ekintu kyajja okutegeera amangu ekintu kye bamanyi from known to unknown totandikira ku unknown totandikira ku muntu kyamanyi mwabikisenyi kati bw'ovaawo notandika unknown kati known kati abantu bamanyi kiwomerera abasukaali kati bona gamba sweetener ku bantu baffe atabula nti ate kikekyo kipya kize sweetener kyekyo kugamba omuganda asobola no kintu ekiwoomereze anagamba nti nedda ekyo ekiwoomereze tetukyagala ffe twagala kiwooma kyenteeka mu caayi kyenteeka mu butunda so ekyo mu public speaking kiri acceptable nnyo tukikkiriza nti omuntu ategeere mu layman's language kati era bannasayansi ntera okubagamba nti ekitwawudde ku bantu baffe olulimi lwagaana okukola okujoyininga okukwatagana kati omuntu ogenda n'osanga n'agamba kati nga omuntu wa bulijjo shamani oba omuntu omuganga n'ataputa nti senyiga ekifuba bireetebwa muzimu omuzimu ogwo tegulabika bireetebwa vaira agundi kugamba bo bulwadde babugwasaganya n'emizimu spirits naye ate munasayansi n'agiyita virus onaguyita muzimu onakuyita virus munasayansi virus agiyita kubanga nayo terabika omala kufuna zi microscope n'olyoka oteekawo okugiraba ezina magnification ey'amaanyi nkuwulira sebo kati ono bw'anaaguyita omuzimu munasayansi agamba laba ono
aba akoze eki kubanga ono ye naye amanye ekireese tetwakirabye naye omuntu akolola omuntu anyiiziira omuntu afeesa kati n'anoonya obukomera n'ayoteza n'agamba ngoba omuzimu nyokeza n'anyokeza akakomera ne kanyooka kati ne munasayansi n'akwata oiro wa sedero naye n'ateeka mu baana oba mu nebirayiza nagamba kati nebirayize bombi bakola ekintu kyekimu naye buli omu alowooza mu ngeri ndala interpretation yono agamba guno muzimu era tegulabika gutambula guva ku muntu omu ne gudda ku mulala nono nagamba transmission kava ku mwomu ne kadda ku mulala kati bombi batuufu naye kiriwo tebasobola kukkaanya nti kyebakola kyakugoba kireese buzibu mu muntu kireese kifuba ekitalabika kati oli akiyise muzimu onakiyisa virus kati awo wewava disagreement oba point of differ buli omu n'akwata lirye naye ng'ate webabaawo omuntu abatuuza nabagamba gwe kyoyisa omuzimu erabika ye virus naawe kyowakanya nti spirit teriiyo ye virus oli bwagitegeera so that kind of interpretation si nyangu wano mu bafirika tolerance eyo teriiwo omuntu okukkiriza interpretation ya munne kyova olaba gaapu ebaddewo emyaka mingi naye ng'ogenda okulaba nga approach efaanagana oli ajja kozesa smoke omukka ono ajja kukozesa steam n'ate bombi bafune results oli ayinza okulwawo ow'omuzimu anyokeza omukka okweyokeza omuganga yajjanya ayinza okutwala wiiki 2 ono mu nnaku 2 naye eventually kati baba balina kufuna point of kibakwasaganya ne babanga basobola okukkaanya ne basobola okubanga bawuliziganya kati ekyo nakyo kibaddewo kinene era language ebadde barrier kibadde olulimi lutwawudde nnyo nti n'okutaputa ebintu kugaana naye nga ekyo nakyo temukigaana oli bwa interpretinga best mu society mwali n'otaputira mu society eyo kati ekyo kikufuula omuntu ali ku ground ategeera ebintu nga bwe bikola ki nga bwe bitambula n'olwekyo kati bwe tuddayo ku sukaali waffe ono tujja muyita sukaali kubanga nga bwe nkuwadde example kyekintu ekyanguyira omuntu okutegeera amangu n'amanya nti bamuteeka mu byokunywa bamuteeka mu kyayi n'ebirala kati tugenda kumulima endokwa tuzirina ku prof by research endokwa tukola ki tuzirina ate nga tuzikuttemuko mu mbeera si ya genetic modification naye okwanguya ekula etugunda omuti gw'ettugunda guli ogw'edda gwameranga gwateekangako ebibala bbanga ki kati gwateekangako ku myaka 5 emyaka 5 ng'olya bw'asimba leero alinda emyaka 5 n'alaba ku kibala ekisooka naye kati twagala mu mwaka tushotaningemu kyanguwemuko oteekamu kigimusa kyekiddusa sipiidi eyo kiki kati baki tissue culture tissue culture ndowooza bannange abawulira emboozi eno ey'omuuka enkufu tissue culture kati mugimanyi kwegamba kati nange ataali munnasayansa nange kati tissue culture bw'ogyogera nzijukira bulungi lamina fuleeri n'ogireeta n'otulaga bakola batya otokirevu n'osalako akapiisi n'okoteeka mu growth media oba ebirungo biraba byonna nekakula n'okisimbuliza n'ozza mu ttaka kikula mangu ekyo kikula mangu fast growing oba oshoteninze time oba osazeeko okwata ku kali akawakatirwa akatundu akava ku kutugunda lyennyini osobola okozesa omulandira osobola okozesa obukoola oba olulimi bad izo okuba terminal bad n'okozesa eyo naye nga tissue culture tebatiisa
naye ffe wano twagiyina ki grafting kika kya tissue culture Zion Zion n'ensala abagira obutunda ndooza mukimanyi n'ab'emmwanyi oba naye emmwanyi bagezaako ku grafting naye bala bagigraftinga waliwo n'abaali ba grafting ennyaanya kasita obanga ofunye perfect Zion base eno stock kati ngabo mirandira yo giri guri kanobola bo emiyembe najo bagi graftinga kati yo nayo tissue culture bagita traditional tissue culture tosaze kuli no siba kuno nekikula buki bulungi ate kyandiruddewo nekyangu okola ki okula kati ekyo nakyo abantu baffe mu society mu community bakimanyi era banna science tobabuusa maaso ekitegeeza kino kye twogerako nti tugunda ngenda kulisimba mu mwaka gumu lireeta ebibala sikoze si bufuusa oli owamu community omuntu waffe wa bulijjo kyayita grafting nkuwulira ti ngenda ku graftinga ngenda kusiba nkutegedde kati ate oli yagamba tissue culture ngenda genda mu laabu nkikole so bw'omala ofuna endokwezo omwami Kisenyi so gwe ojja kuzinkolera weziri ku prof kubandoza okay weziri simekinya kya futi emu kuki kwemu obugazi futi emu okuka wansi futi ki emu kati funa nakavundira nabayigiriza okukola nakavundira mujjukira bulungi abalina biogas ebisigalira bioserale osobola okukozesa oyo oba obuso obuluddewo nga bumaze okuvaamu ebbugumu yesebo buteeke mu kinnya muli mu kinnya muli bulungi nnyo toyoteekamu buli fresh bujja kwokya kati endokwa eno akaveera akaliko kasale kaveeko tokanyiga ajja kugira emirandiro jajjitta kasale n'akagirita ate kusigaleko n'ettaka kati mwofumita omwo mu busa buli nene ozeeko ettaka obikkeko buki mbikkeko bulungi kati era ogende mu maaso ofuukewo mita 4 era osime ekinnya ekirala futi emu kwemu era okole kyekimu tekemu nakavundira oba obusa nkulaba era osimbe bwomala osimbe obikkeko ki ettaka amakulu gali nti okuva ku kinnya okutuuka ku kinnya ekirala mita 4 mita ate kati bwomalayo layiniyo okusinzira ku ttaka lyoyina nza okuba olina afuyiika abala balina yiika buukawo mita ki 4 era okuva ku lulayini olunyiriri bwe ruti okudda ku lunyiriri olwokubiri mbuukawo mita 4 kinnya ku kinnya 4 layini ku layini 4 amakulu gali spacing eri 4x4 ekinnya obugazi bwakyo emu ku emu kati ewondoza muwandiise ate lwaki tumuwa amabanga amatugunda tugawa amabanga amanene kubanga gawangala emyaka 10 ngenda kubeera netugunda lino myaka 10 miramba emyaka 10 miramba ekitegeeza kiteekwa okunkolera ddala mu bulamu kubanga buli wotagawa space gajja tuuka ebiriisa bigwewo nga tolina wogaliikiriza nkuwulira ate gabe ne competition ey'amaanyi tulyoke tuveeko tutugunda otutono negawe space gegazanye gasindika emirandira kati ate nga buli mwaka osobola n'ogatemera wabbalibbali awo akanya akatonotono n'oteekawo ekigimusa oba nakavundira oba obusa era nga twagala nnyo ekigimusa kino ekyawansi ekyomuttaka nga kya nakavundira oba nga kya butonde kibeera oganiki kirwewo nannyo obanga bino ebyomunnyo enkuba bwetonya nga bigenda leaching webale nnyo kyekigambo ekituufu so leaching nti ebiriisa bigenda emirandira gye kitasobola kukola ki kutuuka naye nakavundira akwata ebiriisa byonna nayo n'ensiriŋŋanyi obuko bw'omuttaka kuba kintu kyogenda okubeera nakyo kimala emyaka 10 kati olina okiwa obulamu ettaka eryo lirina okuba nga lirimu obulamu buli kaseera bw'amaanyi nnyo
era oba omaze okusimba amatugunda endokwazo osobola okufuna ku Prof Bairusa kati kyekiddako kati ekiddako tulina okuteekako kye bayita foliar fertilizer omakoola ate njagala bibala amakoola ng'etaaza anti kati ekiddo bino efoliya ebigimusa ebiva mu kiddo ekyokumazzi omusulo gw'omumyu byongera ku bwomi ne gawoomerera nnyo concentration foma olumulagamu ng'ogenda oddirya nga litungunulamu kweganga lya obuwoomi bwakendeera naye era nga likyakuwa ekibala kubanga abachina kye bakola bafuga bateekako ekigimusa buli wiiki obuwoomi ne bubanga bw'amaanyi omanyi abachina agabe bagayita monko agaffe tugayita matugunda kati mu mbeera eyo bwe tuteekako ekigimusa buli wiiki kikuyamba okulaba nga gabala kati nabayigiriza okukola rabbit urine nnyo kati osobola okujja n'osoma ku Prof ne tukuyigiza okukola ekigimusa ky'omusulo gwaki lesoni bwe babanga abamu tebaazisoma obawa omukisa yes ate njukira nti waliwo n'ekiwedde obeera ofuuyirako mpolampola muyiika mugendamu endokwa 2.5 si nyingi nnyo 2.5 ofuuyirako ku makoola abenga sukaali muka ekitegeeza bwe sifuuyirako foliar fertilizer oyo sukaali tajja kuba mungi kijja kutungununa kitungununa butungununa naye bw'oteekako ebyo sukaali concentration eya mongolosoids zeeyongera glycosides zeeyongera kati ekyo mu mwaka gumu n'otandika okungula era omuti ojja kujjako kiro 25 omuti ogumu bwe guti kiro 25 kubiseemu 2.5 bafunye mmeka 2.5 times 25 tani kakaaga mu kiro 2.5 oba kaŋŋambe kiro kakaaga mu 2.5 Mfuna mwami senyi nzifuna bulungi zichingamba sente zimera ku miti awunga kati nga oleta kiro tukuwamu mutwalo ne eyo enoge bwetyo nga njirese nga kibala oba enkalu kati ojikaza kitegeeza weetaagayo dryer era abantu dryer baziguze dryer eza biomass eza solar kati bw'omala ogakaza jamu ensigo ife tetwagala nsigo twagala kinyama enkyabuluzaamu bwe nti ensigo n'enzijjamu ekinyama kino kyenkaza kati ensigo zo tezirina kye zikola tukolamu kaawa kwegamba mpunye 2 mu kimu abajja mu sundowner nabayigiriza okukola kaawa nkujjukira ne karosta n'okatuteerawo ekitegeeza ono kaawa w'amatugunda naye awawooma aba omulungi nnyo nkuwulira atalimu eddagala ly'amaanyi n'olwekyo ensigo kati ffe twagala kinyama kuba kye tukozesa okukamula okufunamu sukaali kati ekyo kye tugula kiro mutwalo enkalu kati ongambye omuti gumpa 25 ze tuba twabaze nga nkalu nga mazo zikaza nga zikaze omwaka gwonna mu mwaka gwonna si olunoga lumu fulu y'abantu balina okitegeera omwaka mulamba omuti guno guteekwa okumpa amatugunda kiro 25 enkaze ezitaliimu nsigo kitegeeza buli lw'ennoga ntegeera ntya nti gatuusa okunoga mu butuufu bwago anti gakyuka kkala kasita gafuuka gakataketake kitegeeza gengedde gajja gakyusa kkala kubanga bannange togeza ate n'ogira amato kuba amato sukaali ajja kuba mutono wano kye twagala nti ettonde erimu w'olikomberako owulira obuwoomi obulirimu ebyo baba baanoga kengedde bulungi nnyo ne bakakaza bulungi omanyi ekintu by'okoma kijjamu amazzi ne concentration nnyo abaali bakazizzaako ku nnaanansi banjulira kati awo nga oyingira mu luserwa sente zimera kuki komiti lwaki tetudda tukyalina omukenkufu Julius Nyanzi gwe munnange omwana lema mutunuulira
owulira gye bitandikira. Michael Kisenyi akyaliwo, nkyali n'omukenkufu Julius Nyanzi, emboozi ssebo tujongerere ddala mu maaso. Amina mwami Kisenyi, weebale guno omukisa gwennyongedde. Weewaawo ssebo. Era nja gutwala nga nnyongera okulamusa abaakatwegattako n'abo be tubadde nabo mu ssaawa eri ewedde. Yes ssebo. Tuli mu kulima. Kulima matugunda nga cash crop. Yes ssebo. Ebaddewo wano naye ng'ate tekinologiya oba ingenuity yaffe tiyagifaako. Kati Prof Research kyekoze. Yes ssebo. Kwe kwongera mu science. Okay. Kye bayita value addition. Katonda ye muntu yasooka oba yegwe mwoyo. Ne bagamba Katonda muntu. Katonda mwoyo mwerere talina mubiri. Talina mubiri. Kajjukira mu gundi nga tusoma omujiji. Katonda ni Katonda mwoyo mwerere talina mubiri. Mwoyo mwerere talina mubiri. First gundi eyo paragraph. Ako teriaso yasoma ku mujiji. Tasobola kerabira. Kalimwezi. Ko Freemans. Nkuwulira. Ne mujiji. Eyo statement. Beerawo nnyo. Naye yasooka okugattako omutindo. Yes sebo. Bwe yakwata ettaka. N'alifuuwamu omukka. N'atonda omuki? Omuntu. Wamma yakwata ttaka n'alyongerako omutindo n'akola ekintu ekisingayo omuwendo mu nsi yonna. Kyekyo omuntu. So yasooka okukola value addition. Wamma omukati ekitegeeza buli lwe tutuula ne tutagattako mutindo kw'ebyo tuba kugamba Katonda kiyatutondera tetukimazeeyo. Tekiri kuba ne resources zonna yazituwa. Nagamba muzirya muzifuge buli kimu. Mube ne dominion. Singa mu ssomero baakatusomesa bwe katyo twandibadde twanoonyanga nyongerako nti omutindo ku kino nyongerako nga buli muntu anoonya nyongerako nti omutindo kuba buyiiya buvaawo. Dominion eyo ate ffe abamu tugyebakiramu. Issebo. Kati nga bolaba nti era Katonda yasooka okukola IVF. Intro vitro fertilization. Ate Mother Mary yali IVF. Agamba nti taata we yaani, taata wa Yezu yaani, nti Katonda. Naye nga Katonda tetwamulaba. Yaawo yakozesa science. Embeerera nefuna olubuto. Nkuwulira. That is science. Maria yasooka okubeera surrogate mother. Yasitula omwana. Surrogate mother. Wakatonda. Nkuwulira. Science wamma we yavaawo. IVF yatandikira. Kale n'olwekyo ebintu bino bigenda byeddamu mpola. Naye olw'okuba nti oluusi tetufaayo bwe tumisingira opportunity. N'olwekyo nga tuzzeeyo ku nsonga y'amatugunda. Mbawaddemu ekibala awo. Ne mbagamba nti amatugunda mangu nnyo gakulima. First and foremost tegalwala nnyo. Tegalina birwadde bigalumbalumba. Gemeza nagokka. Ekyokubiri gabeerawo emyaka mingi. 10 miramba. Emyaka 10 tegeeza oba osimbidde abaana n'abazzukulu. Ekyokusatu product evaamu erina akatale ka nsi yonna. Ate buli lunaku. Katale ka nsi yonna. Buli lunaku. Atananywa kasukali k'amatugunda. Tomanyi ky'oliko. Gosobola okuwakana. Kamala okubuuza njawulo ki eriwo ku sukaali ono wa bulijjo ne sukaali w'amatugunda? Enjawulo eriwo ti sukaali w'amatugunda alina glycosides ze ziwoomerera. Ate sukaali wa bulijjo alina sucrose. Twabisomako. Disaccharides. Waloma monosaccharides. Ebyo twasomanga bisome polysaccharides. Nkuwulira. Monosaccharides zina single glucose molecule. Then di zina biri. Poly zina nyingi. So tugunda is poly. Kati tugunda telinina poly wabula is a glycoside. Glycoside. Chika cha class of compounds, phyto compounds. Chiwomerera. Chiwomerera. It's not a kati bana abali mu trisaccharide, monosaccharide,
ezo zivaamu bwenzikozesa kyeki ziba ne kyebayita glycemic index bwozikozesa sukaali alinnya mu mubiri tulina okwawula wakati w'ekiwoomereze ne glycemic index waliwo ebintu nga tebiwooma naye nga byongera sukaali wo bwe bamukebera mu musaayi nga yeeyongedde oba nfuna kati nga katugeze waliwo ebintu ebyongera sukaali mungi ennyo kati nga amata galina sukaali omuntu asobola obutakimanya amata galimu lactose mungi nnyo era bw'onywa amata sukaali akola ki alinnya naye ate amata tegawoomerera nnyo wamma kyovula twongeramu ne ku sukaali nolaba omuyembe ogwome kale obummonde obummonde obuzungu tebuwoomerera nnyo ku lulimi naye bulinnyisa ki sukaali bulinnyisa sukaali ye n'akawunga tekalinnyisa akawunga nako kalinnyisa sukaali n'omuceere gulinnyisa naye ng'ate teguwoomerera ku lulimi nkuwulira kati abantu baffe balina endowooza mbu buli kyekiwoomerera ku lulimi kirinnyisa ki buli ekiwoomerera ku lulimi kyokka mbu kyekirinnyisa sukaali si bwe kiri si kiri waliwo ebintu bingi ebitawoomerera ku lulimi naye nga birinnyisa sukaali kubanga omubiri bwe gugenda ate byo omubiri gukamulamu sukaali abirimu okuva ku starch kati starch foods teziwoomerera ku lulimi naye ziri mu sukaali mungi nnyo era nzijukira wammamuuka naye singa ebintu ebyo twabisoma biology yabanga biology ne batugamba now you test simanya for the sugars in Irish potato ne mutonyesaako ogenda okulaba nga mulimu sukaali naye byakomaawo katalaba era nga wogamba nti lemons abantu bagamba ziri acidic naye ate bwe zigenda mu lubuto ziba alkaline kubanga lemon wabweru abeera acidic naye bw'atuuka mu digestive system nga ye mufuula alkaline it's the best alkaline product kubanga bwe bamudigestinga tufuna potassium citrate yesebo kati ate potassium citrate eri alkaline so saa si bikwate it's not a dogma nkuwulira chachi yange dogma bwe kiriba era emirembe n'emirembe tokibuuza nako bibuuzo it's a Catholic church not questioning kati mu science wabaawo ekyo kati abantu baddeyo n'ekirowoozo nti buli ekiwoomerera ku lulimi kirinnyisa stevia awoomerera ku lulimi naye talinnyisa ku sukaali nkutegedde ne matugunda ono sugar awoomerera nnyo ku lulimi naye talinnyisa ki sukaali kubanga ebiwoomerera glycoside kati glycoside bwe zituuka munda ate teziririizinga sugars they become medicinal zijjanjaba omutima neutralizinga free radicals ziboostinga immunity zirwanyisa inflammation okulungula kw'omubiri obugundi bu cells ekitegeeza nti sukaali w'amatugunda omuntu alina sukaali bwamunywa tewali buzibu ajja kwenywera kacaayi ke ne bw'ateekamu amatonde 10 ne bw'agateekamu naye tasobola kuganywa 10 test bad cells ziba overexcited ajja kuwulira ng'ate kakayiridde bukayirizi kati bagamba too much of something is always bad kati test bad cells zonna bwoza exciting nezine zitesting ebikaawa oba oza affectinga nazo alese kiwooma naye ate nga kifukayiridde kigize kati n'olwekyo oba abantu baffe bakifuna bulungi nnyo nti ekiwoomerera ku lulimi ate tekitegeeza kiyongeza kirinnyisa sukaali mu mubiri ekirinnyisa sukaali kyekintu ekirina glycemic index glycemic kiva mu kigambo glycogen glycogen stored sugar sukaali aterekebwa mu mubiri era bwe weeraliikirira sukaali alinnya ne woba tolidde kubanga ali stored mu mubiri aba released twakayitanga glucagenesis mu pharmacy school sukaali oli ne bamukomyawo kati insulini eyamba sukaali okuba stored ave mu musaayi ate glucagon nemukomyawo
kubanga wetaaga oluusa amaanyi katugeze ng'oli frightened oli stressed olina okulwana gundi ani homoni kyeyo gye bata glucagon ng'ekomyawo nti owange leeta sukali tufune amaanyi twerwaneko omulaba azze kubanga oba tolina maanyi omulaba agenda akulya kati naye waliwo abataate abafuna embeera eyo n'anywa ekiwoomereze nga stevia neeraliikirira nti sukali wange agenda kulinnya kati stevia si yaba alinyisiza sukali oba kweraliikiriraako kwekujjayo glucogen nezikomyawo sukali mu musaayi kati naye nga tekiri attributed ku kino kyonywedde wamma kyebava bali bakuba stevia ne bagamba ate oyo wa mutawaana nnyo ne scientific ate ne bavaayo nga bababuuza ebibuuzo ate nga tebakyasobola nti nga naye bwe tutestinze nga tetulabamu gundi sugars reducing sugars ne nani reducing sugars so kati eyo science oyo abantu bama actually ebintu byonna ebiri mu nsi bintu bibiri ebitalinyisa sukali ebiri nakyo stevia n'amatugunda tikyo ne bw'oligenda mu America nebo oligenda era bye bali commendingira kabe hani alinyisa sukali oli mutuufu alina fructose kubanga jamu bimuli omubisi guli guba guwoomerera mulimu fructose ate hani bw'omuwa mwana omutali abali under 5 years tebasobola kumudigestinga wangi bafuna obulumi mu kundi buli kaseera sokuleka abamu tubadde tujja mwana mukombyeko kakabisi k'enjuki era abaana abato ffe tubawa cinnamon formula tuteekamu cinnamon cinnamon naye alimu ki nkuba naye nali simanyi nti naye awooma cinnamon alimu aldehydes aldehydes ziyamba nnyo mu inflammation n'obuwuka okubutta obubeera butusumbu infection zibiki kati cinnamon bw'omumikisinga mu honey kati honey aba takyali wa mutawaana naye kati omwana omuto new'omumuwa no problem naye bw'abanga ali pure yekka alumisa abaana embuto omwana mu kaseera olubuto olunuma ate bugenda okebera alusas omugezigezi ng'agamba alina infection nga bamuteeka nga yamuwa ng'amuwa kadagala kalimu cinnamon na mubisi gwa njuki nga ye yeetuulira eri ku bbali kubanga omwana omuto tanaafuna enzymes ezidigestinga sukali wa gundi ali mu hani ate jukira naye hano oluusi abaamu residues eza wax jukira enjuki eno ezimba wax protectinga n'abakyala eteekamu ne buvenom baamu ne residues za propolis kati ono atamufilitarinze bulungi kubanga filtration yaffe eri crude teri pure teri refined kati osayansi oyo omuntu balina okumumanya era hane tomuteeka ku byokya mukawulidde wangi kibi kya saakiririgo oba osana purigatori nze mbadde nsenako omubisi ekijiko ky'omubisi gw'enjuki nenteekako mu kakyayi kange tosukka temperature ya 30 kye bayita lukewarm wangi kubanga omubisi gw'enjuki siguteekanga mu kyakunywa kyokya ekyo kya-activatinga enzymes ze bayita peroxidases ne ziririzinga hydrogen peroxide ate hydrogen peroxide adamaginga cells ali wa mutawaana kyova abana abaagala okubulikinga enviiri bajibulire sise bateekangamu hydrogen peroxide nazookya ne ziva mu black ne zifuuka grey kati ne nakyo hydrogen peroxide ate bwaba mu high concentration naye wa mutawaana asobola okudamaginga cells so kati byonna information kati hane tumuteeka mu bintu ebiri ku lukewarm temperature juice ebintu ebitayo amazzi aga room temperature amazzi aga kibugumirize naye kati abantu badde bamukozesanga sugar substitute n'ateeka mu kucaayi ne bamufumbira nako so those are the problems abantu abafuna stomach aches gamba olubuto lunuma aluma oba alusa ate nga osanga omuntu atabitegaga kati mira eddagala lyaki lya alusa era ekyenagaane ku prof bio research kyekyokukebeza abantu because wabaawo bias nti oyagala olusa obamu omugambe nti olina kino
for monetary gain. Nereka omuntu agende mu omuntu specialist diagnosis. Alete barua. Olaba omugenzi BMK yangamba nti problem gye yafuna ya misdiagnosis. Era nangambe kintu kibi. Era agala kusuinga government ya Thailand. So dwaliro lyabo. Jamwa misdiagnosis about prostate. Nagenda na amale ebiseera bingi nyali mu kintu kirala. Prostate na bamugamba eri okay. Eri okay. Eri okay. Eri okay. Na relax. Ninga yali no bubonero bwakola se. Bwalaba. Kati yamala kugenda mu America. Ni bamugamba agenze ne magumba. Njogera because he told me you share information to save others. Yachinzikiriza nangamba kibinyo. Chandita ekitaasa abalala. Era diagnosis nkulu nnyo era nze tunagamba like that the specialists work. Era basonda sente ezogula ebyuma bya diagnosis. Awo nakabo mukabo nkanyugamu. Nkulaba. Baba namba. Sindika ko mobile money. Nkolira sebo. Because misdiagnosis yesinzo kuta abantu. Bakugamba oli kino ate kirala. So nenga bofuna the right diagnosis namaziga kuonya. Even drinking water. Yeah. Waliwo abamu abaganti eno faba abasawo akugamba nabugambi go back drink water. 2 liters of water every day for 2 weeks, then you come back. Checho ngona era nze nagano kebeza abantu labu najigana why jagala aba specialists sibona babeko ne se buli omu kya balabe kubanga buli omu olusi ingenuity muyinza kuba mwasoma naye nga atoli nagenda further mile n'abako ne kyazula ekitegeeza gwe bagamba nti leete ebbaluwa nezino gende wagundi ogende ne wagundi byonna obireete kati gwe gamba kyekyo kati bwengamba nti owonyi ngamba agenda mwagakani genda nsambya genda mwembieni genda wano nenkole rating sample space nebagi nga yes onagamba kiwonye nga kati gomanyi oba mpankoko oba mbate ogwange ngukoze naye nga ekyo sinafuna ekyo kati ate bwe ngamba nti genda mu labu ya prof bio akani influence kubanga gwoyagala olage ogamba nti bw'oba okebera nogira mu booti ng'oyanguwa mangu tokebera nnyo mulimi tuli legal kiyita conflict of interest kubanga bagamba enkima tesala gwa kibira naye ekyo kimpadde confidence yama ina files zangawo nentunako ngamba wow lwakuba nti ebimu tetuswabiteeka ku mawulire naye mbera proud amidst the challenges I know. Driving force. Wow, this was a great job. Actually, Babylon babye bino naye kino champe sanyo virus eno najukuba kutaka ne bungereza ne bagamba nti alwe yagikoze it is impossible alwe yagikoze tumulabe nemba proud so ebyo nabitambula na kuyiya tugeze munda ensonga tujingiridde ddala munda naye tubadde ku matugunda nendubalaga ombuziza lwaki kote galinyisa sukali galina zero glycemic index sukali kintu kirinyisa sukali tetukipimira ku kuwoma tukipimira ku glycemic index kati ate kandeete onansonyiwa kuba leero twabadde tugamba tumaliriza nakulima naye ndowooza bwe banaaba n'ebibuuzo bajja kujja bwe nkamula obutunda nenteekamu sukaali bumala ne bukaatuuka bwe nteekamu obutunda nenteekesaamu sukaali w'amatugunda binaakaatuuka tegajja kukaatuuka waliwo okukatuuka okw'omunda newabaawo kuno okuli external nti oba walese sibiseeko obubuka ne bugendamu ekyo kirala ya naye nti bwe mmaliriza wano process n'ensiiringa kati lwaki ebintu byaffe bikatuuka fermentation amatugunda gali non-fermentable awo nze ansa nagifunye dda stevia ali non-fermentable takatuuka ekintu ekikatuuka bwekigatta ne sukaali oli ali mu ki process eyanguwa nnyo
Okay. Kati omuntu ayagala ebintu byo okweyongera shelf life okulwawo. Okozesa sukali wa matugu. Yes, bitabera mukabaka juice abalina juice bars ndoza kati mukitegedde mbabiddeko ebibuuzo. Yes, ekikatu kiba kirungi nnyo. These are healthy sugars ze twetaaga okuteeka mu day to day lifestyle. Yes. Tunakikola tujja kutuba tugobye endwadde nyingi nnyo eziva ku fermentation eventually ne tufuna inflammation. Inflammation is ezitumala kwa inflammation yaleeta cancer. Kuzimba obuzimbo obugundi obutafaali bufuna obuzimbo ne buzimba ne buvunda ne bukola cancerous cells. So future yaffe information eri shared buterevu, either you take it or leave it. Go olaba. It's a free world. Go bawadde. Yes. Bo balabe ki kye baba bakozesa information ye. Information mu free world oli agitaking up. Yes sebo. Oba naji disregarding. Nene kiri important yali shared unconditionally. Totaddewo obukwakulizo bonna okibawadde buli abadde ateze akifunidde ku bwereere n'abanga kisobola okuyamba abantu be ate naawa wa business sirima kugambya amatugunda galime bw'oba otya risk tosobola kulaakulana oli mutuufu. Entrepreneurs, they are the only risk takers. Era bw'ogenda ne bakubuuza who is an entrepreneur? Bakugamba an entrepreneur is a risky taker. Asiga awantu ng'amanyi nti ebisoomooza bibeerawo naye n'abyetegekera ng'ate tabitidde ye entrepreneur atya risk tosobola kukola business era tolifuna profit. Gwe kigambo profit kijje mu kamwako ng'olidde sebo profit yaba risk takers. Abatali risk takers bafuna wages, bafuna salary. Comfortable n'agamba wange kino siriiko kyengamba nti bwe nteekawo wano zinadda zitya zino bwe negiza ebisoomooza byazitutte kwegamba akendeeza ayeeyongera kufuna knowledge ekendeeza risks ezo era we reduce risks naye nga oba reward yo profit. Yes sebo. Profit tujiwa ba risk takers. Abata risk tubawa wages. Okay. Ayagala akagonda wagonda. Era omuntu katugeze ayambala wage. Engatu ya wage. Alimu kamuko kumpe tayimuse. Tayimuse. Kamusitula muko katono nnyo. Na looza nti wage ne zabakyala ba wage be bazimanyi obulungi. Gateza. Nayimu kamuko kumbe asigadde kutaka naye alina false picture nti ntambudde naye nga amatugunda tujja kuba wa katale mu Gasimbe ate ne business eno muji getting involved too kijja kutuyamba okubaako n'engeri kye bayita diversification bro diversifying ne risk so zinafuya risk so zinafuya ezisobola okukuba wansi naye bagamba nawolovu tafira ku bbala limu. So endokwa za 15,000 okay obozifuna ku Prof Bio Research ewe ziri nnyo ozisimbe ne oba wasimba dda tekamu kati nyuma ka storage babuli lwaki gali gabadde gakyatungununa. Yes ate kigana okukola ebijimusa wale nabagamba ku kijimusa ekiva mu byenda ebyenda by'enkoko kya byakola wanda ebyenda byenyanja kati nolaba resource y'ebyenda nti emyaka gyonna tubadde tusula bisule zezirya nebikaloli naye ng'ate tubonaabona ne fertilizers. The fertilizer industry is a multi-billion-dollar industry. Yes sebo. Ku bintu ebimu bye tusinga okuimportinga nga Uganda ng'ogyeko eddagala kijimusa naye ng'ate ebikola ebijimusa byonna birinaffe kye kibadde kibulawo innovation kubanga bw'olaba enkoko n'ebyennyanja bitereka nnyo ebiriisa
kubanga enkoko bobo ali asaze ku nkoko kisakiro kyayo ne mu byenda osangamu emmere eyo etali digested minerals byonna biri omwo muzi babagita premix yenna ali premix there are nutrients calcium kati nyanja abantu abasinga bazikuba NPK negeja neyabika tegeza tena calcium naye kati bwokozesa ekijimusa ekyebyenda so there's much to do gukyali kati obikwata some fermentation kozesa molasses kozesa yeast ofune liquid fertilizer tachimanyi bakisomesa brof by research osome yemu ngeri yemu je tukolamu ekidde ekyokumazzi yemu je abakoza seaweed tuna networking companies one ezi fermenting Acadian seaweed and then we are ready ya green ne batukola ko sente mpya neki nga fe tutunula bibitwetolodde naye tetumanyi naye kati kicheki muganya okufuluma ekibox that is the problem era kyenabadde maga nti Uganda nsinga gannyo ebitwetolodde byonna naye obutamanya kubyongerako omutindo kyekireese obuzibu ne Katonda yagenda mu value addition gwoganyi akate mbadde sikalowozanga nnyo deeply nga bwokaleese Katonda ye yasooka value addition ng'akwata ettaka n'aliwumba n'afuuwamu omukka ne muvaamu omuntu abakoze roboti nabo bakoze ya bali mu value addition you can value kintu ekisinga kubanga buli muntu ayagala muwendo wamma kyoyongeddeko kireeta kyongerako ebbeeyi ku kintu katolaba nti Uganda ffe bannannyini golodi yesebo naye bakiprotiki baddukira omudaali ogutazitowa na grams 10 ate nga grams 10 tulina trillions and trillions ebwende kilo na kilo eza golodi njinji nnyo ekalamoja naye ono olwokuba omuzungu akoze value addition akakamudde akasengejja akozezaako buli kimu amaze kikenenula n'afuna kapyuwa kali n'akazza mu grams era ne tukuba engalo patula nga 10 ne zigoberera gramu nawuba ne tuwuba emikono naye ng'eri mu bende gy'ava papalazi bonna bali abo omwana yalese ki omudaali naye ng'ava waka bo bagula mu kilozi ate ne batuddiza mu bugrams ku sente ziwaggulu ennyo ne batugamba muri week mu sports temulina gold ki medals naye nga ffe bannannyini ki golodi kyannaku bannayuganda bakitaba ffe bannannyini golodi ne batugamba omwana wamwamuleese ayitekawo newa president afune state ki dina naye bwe tuli gatta omutindo ku golodi oyo abazungu ffe tujja nabba wa tani ogamba ku tani yiyo bali babasobola ogigula maama bajja kutufuukamirira kugattako value sukali w'amatugunda yajjayo ekifaananyi kya value y'amatugunda nkuwulira ate naba kunywa ku sukali w'amatugunda yalaba amatugunda nga ekintu ekitalina value naye bw'okwata value addition n'ogiteekako kifuuka priceless kifuuka valuable bagenda kitandika n'okikuuma n'emmundu wangi kubanga value tukyabyogerera wano naye saagala tuddeyo ate tutuukeyo so nno babyogera omwaka guli kati abayiga okwoza gold olwayo gold olaba ekikopo kya World Cup ne president bamugamba yambala giraavu kikwata nako kirabire na mu girasi awo kisembe kidde wano gwe weekubiseeko bwekubiza te kifaananyi gwe bakigamba ekyo gold we ye contribution kwekyo olaba ekibox kye tulimu tukirimu kitule tukisambe ate tukisambe ate tukyokye alese FIFA president kikopo kya goro akirese mu State House kiri mu ndabirwamu ne bamugamba labako obulabi naye tokwatako naye nga golodi ono yava wano akiriko naye bakulaga kiri mu valuable nanyini golodi
value addition checho ndokwa musange prof by research sukali wa matugu na musangeyo weewaawo tuli ku 0702 0702 06 06 52 kanjiddemu eri 0702 yes sebo 06 weewaawo 6 yes sebo 52 bawulidde MTN eri 0779 5 9 Prof by research ku Equatorial wotusanga sukali wa matugunda wali nendo kwaza matugunda weziri mwebale nnyo kutuuliriza ekyuma kiwagala kyuma dala nze mbawagadde na wiiki ejja bwe tukyo Sseruganda